kalaba tadeko n'omuguwa jatu yakabira mu komera nga bamutwala babitukola naye ffe tuguma eyamusibisa yenna bamuzuulira bagenda mutta bamukube bukubi ate bubi bamuyise bubi anti ndewe mbeera bwentyo obukadde obwo tuyenya kumukumu emyaka emeka 15 yenina sadako tukyakanywa nako onkanywa seganye ku MR Live natera kwe tuli amanya bamita Mechanic Rabongo oba Lumasam sinzira nkura Bongo Charity Foundation kutuuka ke joli wadde nga mpita ku mukutu guno ogwa MR Live oba Mechanic Rabongo Live naero nkomyewo ne mukwano gwange mwana wange Amisi je bali kose kale olwairo okoze bonywamu nante badde nnuma esanyu likuli bubi natwe omukulu bamukomeza okyadde twagala ani alien bamukomezaawo wa kugundi ku kooti gule mwaka bagano guli bamugano muta ne bamutwala nga balete bagala bamulabe kuluno abaebe bazze bonna gye webali leero kakati ali ku kooti kyekisinza okusanyusa kumuleeta ku kooti tewale tuludde omulaba omulabyeko tumulabe nga bali mujja mu baasi olwasoose webajjidde twamulabe nga bamujja mu kooti nga bamutwala mu kooti munda kyali alisigino mwagala nyamizi anti jukira kati alensikinzo atubeereddeho nnyo nanti atutwalako mu takisi emu nga tugenda ku Kivulu twagenda naye mu Kivulu byeyakola nga waliwo takisi yo gy'alina etambulira Makindi eyo naye balina ebivulu byetugendako akola ki atutwala netugenda naye tumwerekerako kyosinga okumwagalako kubatwala nga agenda ku bivulu mu takisi si kyekyo kyokka ne pate gye yakola ne twagenda bafideye gye yakola nga tugenda twagenda weewuwe balaba nga muli ekimere twagenda weewuwe ne tusanyuka ne tukuba endongo awe batyo endongo yakuba paka ku makya polisi agikiriza pate kwaliko kinaki mmere ki kwaliko nkoko biki byonna keeki twasala keeki balita nyengi ne tusala ate ebyokunywa n'ebyokunywa abamu balyawo kakuula abamu ku pate abamu balyawo kakuula abala ne banywa soda abala ne banywa bbiya kyali kijjulo kyennyini jukira alien bamuleetera keeki bantu bangi bafaani be abaliyo bonna abamulaba embeera gy'alimu kati bazze bonna bafaani be bonna bazze tabayisa abantu naye abantu bebazze omusapootinga okuva mu kkomera gyali kali gwali ani omusinkano oti just fe twali tujjaawo nga tumubuuzaako Segera nga tugamba tujja kudda nga waali jukira ate totambulamu netugenda olumu ne tuyingira ne munda nayingirako munda nga ali eri mabega ne batutwala eri bakabodyguard be eri mabega nga akola moloka ne tumubuuza ne batuleetera emmere ne tulya ye talina buzibu n'abaana oli yababuuza atya
atubuuza mwasibye muti mubeera wa ne tugamba tubeera mu Katwe. N'agamba kale lunaku lumu nja kujja. Twali olunajja e Katwe n'atukyalirako ffenna abaana. Abamu yabalekerayo ssente, abalala yabalekera yabagulira emmere. Jjukira mu Katwe mulimu ebyokulya bingi. Abaagala ssente nga balekera, abaagala emmere nga balekera. Kati naffe kye twakola tetwamusuulira. Naffe kati abaana basinga baleseeyo waggulu betuze nabo, baleseeyo waggulu ku nnyumba ye. Bali avuddeyo mu kkomera bulungi. Bonna bonna badde bamuteekako embeera. Bonna bonna basaliddwa ng'avuddeyo. Katugoloza ki ekyamusibye? Bagamba ki ekyamusibye? Bakiwulyako ekyamusibye? Ekyamusibya yatwala essimu ne ssente. Ne bamutwala mu kkooti. Nga kkooti eri kumpi kuggwa. Ne bamugamba essaawa ziwedde, n'awanika omukono. N'agamba omulamuzi njagala kweyimirira. Omulamuzi n'amugamba nedda, kkooti eweddeyo, ke kaseera tukuvuge paka Kampala rimandi. Ne bamutwala ne bamusalako enviiri, bamusalako buli kimu, bamuggyako buli kimu. Kati mu kutuuka bamutwala ku poliisi y'e Katwe. N'emmoloka ze bazimuwadde. Tukyebaza mmoloka zaffe mwazituwadde, mmoloka zaabwe mwazibawadde. Ne takisi baali bagikuteeyi gy'abatwalira mu bivulu gye mukozesa? Yo yali etambula mu kibuye mwonna. Etambula negendako walala. Bwe batyo mmoloka ze baakwata. Kino ekimoloka ekiwanvu ekirina obugombe mu maaso bulinga obw'abasirikale kiri Katwe. Muno driver baga buno yamwekoonera. Veeko ebyo kakati gwe ng'ogyeko emmere ne takisi gyabatwalira mu bivulu, ki kyakyomwegombako noga nti kino ate nakyo kyakitalo nnyo ku Alyan Skin nkimwagalako nnyo? Kyemwagalako nnyo lwakuba atukoledde ekintu ekirungi. Atulaze omutima omulungi. Avuddeyo n'agamba abantu mwenna muno abaana ba street bo bajje, naye abantu ba bulijjo tetubaagala. Tutera ogendayo ewuwe ne tutuula awo. Ye n'afuluma n'agenda mu shopping akomawo atuwe ssente tugende tuveeyo ewuwe. Naye bato kyemwagalako ennyimba ze zakuba. Ennyimba ze nnyingi. Yakuba oluyimba pate pate. Era gwe yagala bya pate. Mbamu kulya. Just ako kayimba ke yakwata. Kamanyi bulungi eri okamalayo. Komanyike koka. Esti temwagalako kyokka ekirala. Yajja ewa Wembule. Netushootinga vidiyo ye guno omwaka sigenda kwefasa. Netushootinga. Walimu? Ffe twali mabega w'ekimotoka. W'ebimoloka bye nali mabega w'ebimoloka. Walimu mu vidiyo? Nali waggulu ku kimotoka kye. Kyogana mu vidiyo ne bakulaga ne ku TV? Batulaga ku TV ffenna. Mbivuddemu ebibyo. Abesi bakulaga ku TV. Walimu mu vidiyo ne bakulaga ku TV? Batulaga naye nze nali mabega w'ebimoloka. Emoloka bagijjayo nga bamaze. Tewayogerako mu vidiyo? Video just bagikwata. Then bana ba Wembule ne tengetenge yalimu.
bagikwata neggwa. alimanyi wayogerako bali yakubuuza nti naye Hamisi lwaki tewantumirako? Just jukira kati fe abaana abasinga wembula atuyita alina bividiyo byalina okukola, alina yetagisa gurupu z'abadansa zonna asobola otuyita nagamuna batabani bange atuyita n'abatabani mujje muno mukole ki mubere mu zino vidiyo omuleke mwebalizaako kyo abeereddewo abaana bangi foundation ye eri Salama ku Lusozi wena agyetaaze solo gendayo nomugamba akuyigirize ye talina buzibu mazina talina buzibu ye n'obwana obuzi n'obu bulinga Bugeto Kids kyokka embula lwogeremuko naye bulijjo twogera naye olumu abeera wa fiiki lumu tabeerayo waka ng'alina byakola babeera batambula banoonya babeera batambula just babeera bagenda mu hoteeri ne fiiki kati webakute Alien ne bamutwala mu kkomera kiki wajjukidde ku kkomera nogaa nti mukwano gwange agenda kulaba kino naye kyenalaba mu kkomera ekibi? no bamututteyo ate ye bamulaze obwagazi mu kkomera waliyo abantu abalaga abantu obwagazi meradde manyi kkomera abasibe babakambwe babukubi waliyo bannaffe abayaye bakulu bannaffe gyebali muyaye anti era waliyo abasibe abakulu waliwo abasibe abakulu abali mu geto zaffe kati awe bamulaga obwagazi osegedde najja mukomera bamukola ne ka special naye bamuteeka mu gundi ye mu woodi emulimu abakulu bamuteeka eyo bulungi nnyo bamukomyawo eno manda ewedde komanda mudogo yajja ku kooti n'abiremesa omujja jula bali bagenda mweyimirira enkeera ku mande nagamba ne babagamba omulamuzi amuwolereza agenda omweyimirira taze tebaze nabipapula bagamba muno bajja kudda kulwa kumeka leero webaze mu kooti bamutadde leero bali bakutuleko mu kooti batwalayo bakwano bange batwalako mu kooti naye nze wadde tebantwala nenze mbimanyi byonna ebibeera mu kooti kati bwe baali bakusiba emyaka giri 5 tebakutwalako mu kooti bakusiba busibi bantwalako mu kooti y'abato bakutwala mu kooti waliyo kooti ey'abato erieyo mu Kampala mwebakutwala tebandeeta ku y'amagye olunga bakuvunaana ki bwe bakutuusa mu kooti aido teweegaana nogaba nensiri aido nadde ensomba bikebe byange tebamanyi ebyo bali abasajja bakama tebamanyi ebyo era tebamanyi ebyo jukira kati musajja Alien yakoze ne t-shirt ze kalaba taddeko n'omuguwa aleko omuguwa bali bagenda mutugisa muguwa nempingu nga bamuzitaddeko yakola t-shirt ze nga nempingu aziina musajja watu yakaaba nga bamutwala nga bamusalako enviiri ze neyeetonda nagamba mulamuzi njagala kwogerayo kintu kino n'akaaba segedde n'akaaba ne mukyala we mu nnyumba babimutuusako emisono emyaka emeka 15 yenina n'akaaba musajja n'awanika omukono mu kooti nagamba omulamuzi
so kwogerayo kano ne bagaana. Nasooka yawanike omukono omulundi gumu n'agamba njagala mumpe beyiro. Abamulamuzi ne bamugamba nedda, kooti eweddeyo. N'essaawa ezo abantu tebaalimu, abantu baali bagenze. N'essaawa bamuleeta mu kadakiika ako, kooti ng'eri kumpi kuggwa. Bamukotoggera butogezi. Bamugamba kooti temwalimu bantu, temwalimu ki, naye eyamusibisa yenna bwe bamuzuulira bagenda mutta, bamukube bukubi ate bubi, bamuyise bubi. Oli omuntu w'abantu segedde. Musajja ati yakabira mu kkomera nga bamutwala ne bamutoboola eddembe, ne bamusalako enviiri, ne bamusalako enviiri ze ne baziggyako, buli kimu ne bakimuggyako. Bwe batuuka ku Mande namutwalira mu kabangali wansi. Waliyo naawe nze nga salaba bamutwalira mu kabangali wansi. Bamutwala ku Mande baga muno ku Mande, eno Mande ewedde, eno Mande bamutwalira mu Gundi. Ole muno kaje bamutwaliramu ne bamugyawo nga kooti tenaaba nakuggwa. Ne bamuddusa ne bamutwala paka mu kkomera. Bali bakutaliko mu kabangali wansi. Babitukola naye ffe tuguma. Ki ekisinza okubateesa mu kabangali wansi? Nanti mubeera bamisawo nga bakukutte bakuteeke, bo tebamanyi ebyo. Musango ki gwe wakakola ku situation okunoga nti guno gwali munene, gwanteesa wansi wakabangali ne gwali munene? Musango nakola tambula kijula, tebakkiriza bakawenja tambula kiro. Tebakkiriza abantu tambula kiro. Bwe batyo kati bakusanga ekiro kabeera kaweddemu. Lwaki babakkiriza tambula kiro? Nanti bamanyi abantu baleka ebyuma wabweru nga eno nga ku lubiri emabega. Wakusangayo basobola okutwala waliwo ekibuye ne bakuvuga enkeera, kyekyo bakuvugirawo paka mu kooti. Bwe baleka ebyuma wabweru bakawenja babitwala abamu. Ebyuma bino ebinene ebyo bye babba bye batwala bakawenja bwe batyo. Kakati ng'oggyeko Alien Skin, muyimbi ki omulala gwe weegomba? Abayimbi be neegomba ngyika Alien Skin bonna abaviddeyo bamulaga omukwano. Kididi Fiiki Gundani Eddie Kenzo bonna abayimbi ne Shibani ne Cindy bonna bayimbi bangi abafuddeyo bambi namusupportinga. Nga tebannamusiba ate bayimbi kibadde weegomba, tebannamusiba Alien bayimbi kibadde weegomba nti weegomba Alien n'abayimbi kyabo abalala. Abayimbi abalala beneegomba babakuyimbira bulungi, weegomba embeera zaabwe. Biswanka ne gundi nono omwana gwe bayita Omusoga Mwitaani. Ono gundi yakuba Lugogo n'agijuza. Ani muyimbi ki oyo? Omuyimbi gwayita Omusoga ng'ovuddeku Asidiki yakuba erugogo yonna n'agijuza. Mwagala nnyo. Omulala gundi ani? Abayimbi bangi benjagala ne Nato Boss yakuba kayimba ki? Nato Boss ne gundi ne nani nono Gaga Boss. Kasooka nnyimbi akayimba ka Nato Boss kano.
obuyimba obusinga sibumanyi ng'otuyanira kumukumu anti ndewe mbeera bwentyo obukadde oba otuyanira kumukumu kirwadde kiki olina amasavu mangi wembeera musana omusana guno waliyo omusana anti ejjukira wembeera ewantu nze simala gatuuyano ntuyana nalumu kakati owaŋŋamba ntogenda kuddamu kunywa mafuta owansubiza luli bwetagenda nti ankola amafuta ago sigenda kuddamu kuganywa nze mbeera kibuye naku zino sibeera kati mu ghetto sibeera mu ghetto mbeera kibuye so toswanya mafuta wagavaako mbeera kibuye tebanywerayo mafuta ate akasada imba kuba nensonga kinkubuuzizza akasada ko tukyakanywa nako onkanywa seganye wampulya kakuwunya kuba kakutuuyanye lero siginywedde nempulya kakuwunyako nanti bali bembaddemu juya kumaca nze siginywa kumaca oginywa kiro kati webaddemu be bagisabudde baddemu baniga babadde bali mu kunywa njaga eyo waggulu ekiri ku kkubo kiri ku kooti baagala musajja amugyeyo weewaawo gwe mwana Katonda ali eyo emiti emito essubi eryenkya gwe munnabitone munnanga ali eyo ffenno abayimbi oba abantu abatambulira ennyo mu maaso g'abantu abantu abatontoma Katonda yali yatuwa ekisa nti bwe tutontoma tufuna abatugoberera era tufuna abatulabirako bye tutontomya abantu babitwalira ddala ku mutima era babitwalira ddala nti biri serious bwe tutontoma obusungu abatugoberera era nabo boolesa obusungu mu lugendo lwabwe bwe tutontoma okwagala abatugoberera nabo boolesa okwagala mu lugendo lwabwe tutuula wansi ne tuwandiika ebitontome ne twagaza abantu abakyawa edda baali bakyawa ate era ne tunyiganyiga emitima gyabo be bakyawa ne badda engulu ne batambula kikyentegeeza nti gwe kikakatako Katonda gwe yabulesinga n'erinnya mu kifaawo wooli okumasamasa kwe bakuteekako kikakatako okuba ekyokulabirako ekirungi eri emiti emito n'ensiyo twewale nnyo ebintu ebisobola okuleeta question mark brands zaffe wabula tufube nnyo okulaba nga tufuuka amatafaali ag'enkizo agagasobola ozimba ensi yaffe mu ddembe okwewala okuweebuuka okuweebuula abalala okutambulira kwegamba okufuula brandi zaffe enkwaso y'ababi n'okutambulira mu kkubo eryajjula obuswavu okwennyinnyala n'obusungu eri brandi zaffe ndowooza twandikyewaze bw'otunulira abaana bano generation amisi wa myaka 15 yena abayimbi beyeegomba beebo nga bw'abamenyi kakati gwe muyimbi munnanga ali eyo amisi nga bwakumenyi ekyo nno katalaali weetise amisi ono akutunuulira buli kyokola era akiteekako amaaso nkaliriza buli mistake gy'okole mukoseza ddala ate buli ngeri gye weeyisaamu naye mutuukirako ddala mu bwongo bwe tuyiga okweyisa obulungi eggwanga lyaffe litwetaaga terisasobola kubeerawo we tutali eggwanga lyaffe lyatufuula ekyokulabirako era nze nsuubira mu kaweefube w'okutereza ensi yaffe n'ogifulira ddala ey'omuwendo abantu gye bali egomba abaana baffe gye balibeeramu nga ffe tuzaaye twandibadde tukola ku ngeri gye twapiyalingamu eri abaana abato nga bano n'abantu abatuwa obwesigwa abatugoberera nze nzikiriza nti ebitone biva wa Katonda era nzikiriza nti ebitone tebimanyi mumpi muwanvu munene na mutini n'ate waggulu w'ebyo nzikiriza nti tusobola bikola era bikozesa okuyisa Katonda waffe ekitiibwa ensi yaffe ekitiibwa okutumbula empisa z'abannansi mu nsi yaffe n'okukakanya abo abajjira obukambwe olwo n'ensi yaffe tebenkere
omukugu omu yakyalako e Uganda yadda agitumye ku lwa Africa era n'atunda ekigambo ekyo mu nsi yonna naffe kitugize tumanyi kyekitweyagaza nze waliwo wentula ne ngamba naye nzaani Katonda gwe yateeka mu Uganda nga ndaba ejjudde ebirungi ebitenkanika embeera y'obudde nzikakkamu amayanja ensozi ebintu ebyewuunyisa kakati ebyo byonna tebikola makulu ng'ate abantu be yateekamu bagitwale mu maaso beefudde ekitagasa okwata ebintu mu ngeri y'ekisajja kikulu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa kikkakatako twekerawo okukozesa brands zaffe okutunda emize gye tutandiyagadde baana baffe bava mu ntumbwe zaffe na mbuto yaffe bagipracticing ebiseera ebisinga bwe mba nkola interview nga zino buli bwe ntuula emabega mu microphone naye mba mpandiika luyimba nteeka maama wange mu maaso gange ne ŋŋamba nti bino bye ŋŋenda mu maaso gange nga mbyogera yandiyagadde obbiwulira n'okubyeyongeza bwe mba mpandiika oluyimba muteekaawo mu maaso gange nga singa luno oluyimba lwe mpandiika ddala maama wange mbadde ndumuwandiikira mu maaso yandiyagadde kugamba yandibadde n'ekinyegenyege ekyo eky'encouraging okwongera okugenda nalwo nga nduwandiika tekiri late, it is not too late okukyusa ebyo twagala eggwanga lyaffe kugamba direme kukwatako ensi yaffe tugenda gipangisa muntu yenna era tebagenda tupangisa kugenda kufuuka batuuze ba mu nsi ndala ebyo bitulimba ne bwofuna simanya obutuuze mu Kenya wa eri waka wasigala waka bannaffe abamu n'abafiira mu mawanga ago abawumulira mu mawanga ago baluluma ne baganjagala mu nzize y'ewaka kitegeeza ki nti ewaka wa muwendo. Labongo Charity Foundation nze wensinzira okuweereza neebaza abayimbi bonna abavuddeyo ne benyigira mu buweereza nga buno Wembule Spice Diana n'abayimbi abalala nane Big Guy yakoze Big Guy Foundation mbanange mbeebaza wabula tujjukire nti ekyo nno era nno katara tekikoma ku Labongo Charity Foundation kikola ku Wembule Mo Foundation tekikoma ku Big Guy Foundation nedda kigendera ddala deep nekidda ku kifaananyi ki kyetusiigira abaana abo abatugoberera obuweereza nga buno kyatende litenkanika nti kati n'abayimbi batandise obulabamu omugaso luli bakolektinga nga ssente genda kwegaggawaza na kusanyuka naye abaana batandise okuzuula nti nedda bwenfuna kasente kano nina okuddiza ku baana b'eggwanga ekyo nno kya muwendo nze nzikiriza nti nze naawe ekitugata kiri kimu kuba bannayuganda era ekitunyweza kiri kimu tifena twagala ensi yaffe olwo nno kalube oluyimba buli kadde olina otuba ku mimwa Uganda yeesooka kiki ekiddako ng'abaana baffe tubasiigidde ekifaananyi eky'entiisa olwo nno bajja fuuka abayeekera b'eggwanga lyabwe bajja fuuka abayeekera b'enkulaakulana bajja fuuka abayeekera b'obuwangwa bwaffe amadiini n'ebirala batandika obisaanyawo kimu ku kimu naawe akola ennyo mu ofiisi awo wooli bw'okyerabira ekyo byonna byobonaabonera birisaanawo obuweereza buno Labongo Charity Foundation buyimirira ku ati ng'ono gwe muganda wange ali eyo yandyagadde okusurprisinga omwagalwawo oso tuwa akalimu ne tumukusiigira ebisiige bya bbeeyi bya muwendo wabula kasente akasaamusaamu eryo nno esanyusa oluliteeka ku mutima gwo n'akamwenyumwenyu ku matama gwoyo gweyagala okusurprisinga ne tukasiigira ddala obutavaako. Christmas campaign yatandise wano ku Labongo Charity Foundation tulina anga free Christmas campaign mwe tujjira abaana ku nguudo ne bajja ne balyako konaffe ne banaaba ne basoma Bayibo ne tubasala envi ne tubabudaabuda beere kituntundu ku campaign eyo ekigenderamu ekyo kinti Christmas bwe zituuka ebibuga bikalira ne kasasiro tezibaamu mmere abaana b'oku nguudo baba ne balumbagana abantu ba bulijjo abasinga babakuba ne babatta abalala ne bababba ekitenkanika lwaki
nga baagala okufuna ekyokulya. Ffe nno tugamba nti tetwagala mwana n'omu Christmas eno kusiiba njala, kubba muntu lwa mmere, kumusiba na kutulugunya muntu yenna. Campaign eyo kyetegeeza nti wano tubajjayo ne tubaleeta. Last campaign yali successful. Twalina abaana 205 era twakizeemu. Twagala abaana 205. Bw'alina olugoye, alina akatungulu, alina kilo ya sukaali, alina akawunga, alina omuceere, alina ennyama so twegattako. Abaana abo ne tusanyukira wamu nabo. Ne twalaga ku mukwano. Season eba yakwagala beere kitundutundu. Ku nsonga lwaki omwana nga Amisi n'abalala basimayiringa nga bw'oba osikasika ekifi ky'ennyama leka n'omwana Amisi atisike. Naye nga kyonna kitandikidde ku gwe. Katonda agenda kuwa omukisa, agenda blessing olubuto lw'ozaala okule ozaala okuze, agenda kukuwa obulamu omulabe sitaani aleme kukuggyako obulamu ng'okyali mwana muto, agenda kukuwa ekisa buli bw'olinnye ne famire yo otwalewo. Era bwe wattende kitenkanika buli bw'otambudde olekewo omukudula omulungi era ensi yo gweri esiimisa. Twegatteko osobola okugoberera ennamba eziri awo ku flyer yaffe eyo oba okutukuukirira Rabongo Charity Foundation website, YouTube ya Metanic Rabongo live, Facebook n'ebirala yonna gye tuli. Leka ekisakyo kibambaatira ebifuba by'abaana bano. Festive season eno twegatteko, totuteekera campaign eno. Mukama agenda kuwa omukisa. Subscribe, share, like and comment. Mbeebaza mwenna abasharinga, abakomentinga n'abalayikinga bino betukola. Mwensonga lwaki tusobola okuvuganya mu ngeri ennungi etatobola muntu yenna, era mwensonga lwaki tufukira ddala ab'amaanyi buli lukya. Mweraba.